أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba asse emirembe n'okusasira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde entegeka okubanga tutandika emisomo gyaffe gino egigenda otambulira ku mulamwa egimu ku miramwa egisinga okubeera emikulu mu bulamu waffe ng'abasiraamu ne mu nsi gye tuwangaliramu. Mulamwa ki? Omulamwa ogulagiriza oba ogukubiriza abasiraamu okubanga bettanira nnyo okukola. Omulamwa ogukubiriza abasiraamu okubanga bakozesa amakubo gonna amalungi okubanga bakuŋŋaanya obugagga n'emmaali. Omulamwa ogukubiriza abasiraamu okubanga beegobako obwavu n'okubanga banyoomoofu mu mbeera ey'okubanga beetaavu. Ekikulu emisomo gyaffe gino egiddako gyonna inshallah jijja kubeera wansi w'omulamwa ogugamba omusiraamu genda okole, ng'ekigendererwa ekirimu kukubiriza abasiraamu oba okulaga abasiraamu butya obusiraamu bwe bwakubiriza abasiraamu okubanga bakola nnyo, babeere bakozi nnyo, babeere bafunyi, babeere abantu abatali mu mbeera ya bwetaavu wadde obwavu. Nga sinnaba kuyingira mu kitabo kye tunaakozesa inshallah nga tusomesa emisomo gino, munzikirize mbeeko n'omukaddima gwe ntandika nagwo. Omukaddima ogwo gujja kubeeramu aya za Quran nga zeetoolera ku mulamwa gwaffe. Omukaddima ogwo gujja kubeeramu hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ku nsonga y'emu mujja kubeeramu n'ebigambo by'abalongoofu abaatukulembera. Mubeeremu n'ensonga eraga nti obusiraamu bwekeesa nnyo abasiraamu okubanga basabiriza, bwekeesa nnyo abasiraamu okubanga banoonya mu bantu abalala. Allah subhanahu wa ta'ala kye tulina okusooka okutegeera ng'abasiraamu atugamba nti ye nga Allah kye tulina okusooka okutegeera ye yatonda ebitonde byonna. Allah atugamba nze yatonda ebitonde mu Quran n'omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ez'enjawulo nakkaatiriza ensonga eyo. Allah yatonda ebitonde, amala okubitonda thumma takaffala birrizq. Allahu khalaqa alkawn, Allah yatonda ebitonde thumma takaffala bi arzaqi alkawn. Allah yatonda ebitonde n'amala ne yeeyimirira n'agamba nze agenda okugabirira ebitonde byange nze abitonze. Allah n'atugamba mu suratul Hud aya namba 6, Allah agamba nti wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Teriyo kisolo kyonna oba teriyo kitonde kyonna kitambula ku nsi illa ala Allahi rizquha, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yakitonda kye kisooka ekyokubiri, ye yeeyimirira okubanga akigabirira, ye yeeyimirira okubanga akituusako riziki yakyo. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah yamanya ekitonde kino we kitambulira, yamanya ekitonde kino we kiwummulira. Kullun fi kitabin mubin. Byonna Allah yabissa mu kitabo ekyeyolefu. Ekikulu nti Allah buli kitonde kye yatonda yakiwandikirako oba yakiwandikako riziki yakyo ekigenda okufuna mu bulamu obw'ensi. Allah naddamu n'atugamba suratu Dhariyat aya 5:6 paka aya 5:8 yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda amajinni n'abantu okujjako nga nabitonda okubanga binneesinza. Agenda maaso n'agamba ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Allah agamba nti gana amajinni n'abantu sibalina mbwetaavu wonna kubanga bangabirira wadde okundiisa. Allah n'agenda maaso n'agamba inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Mazima Allah yagabirira amajinni, Allah yagabirira abantu, Allah yagabirira ensolo, yagabirira ebitonde byonna. Zino aya z'ensomye mu suratu Dhariyat ne suratu Hud tujja mu makulu ki? Ekisooka Allah yatonda ebitonde byonna, ffenna tukikaanyaako ekyo. Ekyokubiri, ebitonde Allah amala okubitonda ne yeeyama nti agenda bigabirira. Kati omusiraamu yenna ino kimanya Allah yakutonda ate agenda okugabirira. Eyo tuveeyo
tugende mu hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam eri mu kitabo kya Imaamu Tirmidhi ng'eva ku sahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam omubaka wa Allah yagamba mu bigambo bye nagamba inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan mazima Allah subhanahu wa ta'ala omubaka mwenu hadithi yatusiigire ekifaananyi buti Allah lwatonda omuntu mu nnabaana ya maama we n'agamba omu ku mmwe kasita omwami n'omukyala babeera mu nsonga z'obufumbo amazzi ne gava mu mwami ne gayingira mu mukyala ne gatuula mu nnabaana okumala ennaku 40 yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan gamala ennaku 40 nga gali mu state ya amazzi ag'omwami nga gasinkanye n'ag'omukyala ne gaba nga gali wamu mazzi yakunu alaqatan mithla dhalik ennaku 40 eziddako ne gatandika okufuuka engeri y'ekisaayisayi thumma yakunu mudghatan mithla dhalik nawetayo ennaku endala 40 ne gava mu state y'ekisaayisayi ne gadda mu state y'ekinyamanyama thumma yub'athu ilayhi malakan kasita gava mu stage esooka ennaku 40 agasooka amazzi ennaku 40 agaddako kisaayisayi ennaku 40 agaddako kinyamanyama ez'ennaku 12 kasita ennaku 12 ziyitawo nga process ya nabaana emaze otandika ey'omwana okutondebwa thumma yursalu ilayhi malakan Allah ng'akusindikira malayika mu nabaana omwo ng'agisindika n'emirimu ena emikulu bikatbi ajlihi ekuwandikako ajaliyo ogenda zaalibwa ddi ojja wangala bbanga lyenkanawa mu nsi ogenda kufa ddi wakatbi rizqihi emale malayika ye ekuwandikako riziki yonna yonna Allah gye yakuwandikira olw'eyeeberye nga atonda ensi n'eggulu kati riziki gy'ogenda ofuna mu bulamu bw'ogenda okuyingiramu ng'amaze okuzaala Allah agikuwandiikako ng'okyali mu nabaana kitegeeza ki ebbanga lyonna myaka 30 40 myaka 80 myaka 7 myaka 20 gy'ogenda okumala ku nsi kuno riziki yo yonna yonna Allah agikuŋŋaanya n'agikuwandiikako kati aya eyo aya ezaasose ne hadithi eno zitulaga ensonga emu ensonga za riziki Allah subhanahu wa ta'ala yasinga ozimanya buli omu gwe yatonda ayina riziki gye yamuwandiikako kimala okubeera bwe kityo Allah mwennyini eyatutonda ate n'abanga yeeyimirira otugabirira n'atulagira nti riziki eno gye nabawandiikako mulina okutambula mugende muginoonye omba mwagala ebatuukeko mulina okutambula mugende mukole ki muginoonye wemba mwagala ebatuukeko kyova olaba ogenda mu suratul mulk aya namba 15 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah tugamba mu aya eno nti huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula Allah subhanahu wa ta'ala yabatondera ensi eno nga dhalulan nyangu yatambulirako nyangu yatambulirako mu mbeera ki saawa zino oyinza okuba oli Uganda nga wolabira omusomo guno osobola otambula mu lunaku lwe lumu n'ogenda e Kenya n'ova e Kenya n'ogenda e Tanzania n'ova e Tanzania n'oyitamu n'ogenda e Sudan n'ogenda e South Africa n'okwata ennyonyi n'ogenda e China n'ovayo n'ogenda mu nsi z'abazungu ensi gy'ekoma eri Allah agamba nti huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula Allah yafuulira ensi nga dhalul mu Arabu okizza mu Luganda kitegeeza ki kyekintu ngo kyangu kitambuliramu kati Allah yafuula ensi eno nga nyangu yakutambuliramu lwaki agifuula nga nyangu yatambuliramu famshu fi manakibiha mubeere nga mutambula oba nga musaasaana oba nga mutala ku mugongo gw'ensi oba mubeere nga mugenda mu nsi nga mutambula mu bifo eby'enjawulo nga kyekibatambuza wakulu min rizqihi mubeere nga munoonya riziki eno gye mbagambye Allah gye yabawandiikako kati oli Uganda saawa zino Allah gambye nakugondeza ensi tambula ogende yonna yonna gy'ogenda ng'ogenze kunoonya ng'ogenze kusaka ng'ogenze kuyigga ng'ogenze kukola obeere ng'ofuna wano waliwo ekyokuyiga nti omusiraamu yenna yenna olina okutegeera ebintu biri bisatu nga gye tutandikidde Allah ye yakutonda bwe yamala okukutonda n'akuwandiikako byonna byonna by'ogenda okufuna mu nsi bwe yamala obikuwandiikako n'abisaasaanya mu bifo eby'enjawulo mu nsi kati Allah n'amala n'akukkiriza n'agamba tambula genda mu nsi yonna yonna gy'onaaba ogenze onoonye riziki gye nakuwandiikako wakulu min rizqihi agambye huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula Allah yafuulira ensi nga nyangu yatambulirako famshu fi manakibiha mubeere nga mutambula ku mugongo oba mubeere nga mutambulira ku nsi kuno nga mugyetooloola yonna yonna wakulu min rizqihi ng'ekibatambuza kugenda kulya kweyo riziki ta'ala wemala okufa ewe gye mugenda okudda eno aya ogenda mu bitabo ya tafsir ebyenjawulo abamanyi bajogerako ebigambo bingi ekigambo ekisooka Imam Ibn Kathir ya Qur'anul Azim atugamba
Allah kyali ategeeza mu aya ayyi fasafiru haythuma shi'tum min aqtariha. Allah atugambye nga kyategeeza mu aya Imam Ibn Kathir atugamba nti Allah agambye mutambula yonna haythuma shi'tum fi aqtariha, mutambule nga mwetolola ebifo enjawulo, ove Uganda, gendako Kenya, gendako Tanzania, gendako Dubai, gendako Busuubuzi Turkey, gendako China, genda yonna yonna gy'oba ogenze. Wataraddadu fi aqalimiha wa arjaiha, mugende nga mwetolola mu bifo ebyenjawulo ebiri mu nsi. Fi anwa'il makasib, ng'ekibatambuza mu nsi kiki? Fi anwa'il makasib wa tijarat, mugende nga mutambula mu nsi nga munoonya business ez'enjawulo, munoonya ebifuna, munoonya engeri gye muyinza okukolamu ssente, munoonya engeri gye muyinza okukuŋŋaanyamu riziki ey'enjawulo. Kyova olaba kya mu busiraamu okuba nga otambula ng'onoonya kukola, kya mu busiraamu okuba nga ekikutambuza n'ova ewammwe n'ogenda mu nsi endala kufuna. Imam Ibn Kathir kyatugamba aya kyetegeeza Suratul Mulk. N'agenda maaso n'agamba wa'lamu anna sa'yakum la yajdi alaykum shay'an illa an yuyassirahu Allahu lakum. Naye agamba ekikulu omusiraamu kasita osalawo otambula ogenda okole ofune, kasita osalawo otambula ogenda osuubula ofune, kasita osalawo otambula ogenda onoonye riziki Allah gyakuwandikako, tegeera ali kikumire mu bwongo bwo nti teri kyogenda funa ku nsi kuno okuggyako nga Allah akikwanguyiriza. Kitegeeza ki? Bw'osalawo okutambula okugenda okole kyonna kyonna ky'oba ogenza okukola, tegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yayinza okukwanguyiza. Kati noonya riziki gy'onoonya nga osaba Allah abeere nga akwanguyiriza. Abamanyi neera ku aya yemu, omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam wansi wa aya Imam Ibn Kathir yayita hadithi ya Imam Ahmad ngeva ku Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Atugamba Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu qali, yagamba سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنيما نغاما نتناولي رمبكا الله مسيكو امين بنوك ساسرانغا غامبا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Ombaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam atugamba mbigambo byenga hadithi vako Sayyidina Umar bin Khattab nti law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, singa Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi wammwe mwali mwesigamira munesigamira esinga okubeera entuufu esaanidde, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, yandibadde abagabirira nga wagabirira ebinyonyi. Taghdu khimasan, akanyonyi kano kafuluma wekasula nga tekayina kintu kyonna mu lubuto, wataruhu bitwana, ne kakomawo ng'olubuto olujjudde. Hadithi eno wogitunuulira n'ogyetegereza erimu ensonga ziringa 2 oba 3. fa بالرزق مع توكل المسخر والمسير والميسر للأسباب. Kana akanyonyi kano ekisooka Allah yakatonda nga mbagambye, naye nga yakutonda omuntu. Ekyokubiri Allah n'agamba kana akanyonyi ebbanga yakanamalanga kalamu ngenda kukagabirira. Naye mu kukagabirira n'okubanga yakatonda buli kumakya kava mu nju yako oba kava wekasula ne katambula ne keetooloola ensi ne kagenda nga kanoonya ne kakomawo eggulo nga kafunye nga kakkuse. Kikyoyigamu ng'omusiraamu. Allah yakutonda yakugabirira, naye otuuka ku riziki eno gye yakuwandiikako gyalina okugabirira, olina okufuluma nga akanyonyi kano ne kafuluma mu nju yako ne kagenda ne kanoonya. Wano kyoyiga mu hadithi ekikulu, fuluma ogende onoonye oba genda okole. Omusiraamu tasaanidde kutuula butuuzi. Neera wano ensinzira nga ntandika omusomo guno bwe tugenda osomamu emisomo egy'enjawulo, tekikkirizibwa mu busiraamu musiraamu kutuula butuuzi nga takola. Obutakola n'oggaana okukola ng'olina obusobozi obukola, ng'olina omulimu gw'osobola okukola, ng'olina ky'osobola okukola, tekikkirizibwa mu busiraamu. Ate mu mbeera y'emu buli ddakiika yonna yonna gy'oba otudde nga tokola, nga toyina nnyingiza, ate ng'olina obuvunaanyizibwa oba ofuna omusango mu busiraamu. Wano ntegeeza omuntu ng'alina obusobozi obukola, ng'alina ky'asobola okukola. Tekikkirizibwa kutuula, kiri haramu ofuna ezzambi buli ddakiika gy'otuula nga toli mu kukola ng'omusiraamu. Olw'ensonga nti wetudda ku mbeera y'ensi gye tuwangaalirako, omuntu omukulu atuuse emyaka egy'obuvunaanyizibwa buli ddakiika gy'omala nga oli ku nsi olina obuvunaanyizibwa olina otutuukiriza. Either ogenda kugulira abantu b'emmere, oba ogenda kugula ebyokwambala, oba ogenda sasula enju mw'osula, oba ogenda kugula airtime ku ssimu, oba ogenda kugula data, oba ogenda tambula, oba ogenda sonderako omuntu alina omukolo, buli ddakiika gy'omala oba ofulumya. Kati owangaala otya ng'omusiraamu n'okkiriza obeerewo nga tolina nnyingiza ate nga ekyokufulumya kyo tekyebeereka. Awo wensinzira ne mbagamba kiri haramu eri omusiraamu yenna yenna atuuse mu myaka egy'obuvunaanyizibwa ng'alina obusobozi n'obuyinza obukola ng'alina nekyasobola okukola, okutuula obutuuzi n'atakola. Buli ddakiika gy'omala ng'ogaanye okukola ng'omusiraamu
oba ofuna ezambi. Kati hadithi yakanyonyi eno tuyigamu ebintu ebikulu bibiri nga njivaako. Ekisooka ng'omusiraamu Allah alina riziki gye yakuwandika ku kuba yakutonda naye ogituukako olina okufuluma ogenda okole, naye mu kufuluma olina okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Okimanye katugeze ndi musuubuzi, katugeze bankozesa, katugeze nina gye ngenda okukola, yonna gy'oba ogenze genda okole kyonna kyonna ky'ogenda okukola nga weesigamidde Mungu subhanahu wa ta'ala nti agenda kugabirira. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala suratu Naba ajja n'ayogera ku ngeri gye yatondamu ensi, n'atuuka ekiseera n'agamba waja'alna an-nahara ma'asha, nafuula obudde obw'emisana nga bwakunoonyezaamu bulamu. Obulamu bwategeeza wano kunoonyezaamu byanfuna, oba nafuula obudde obw'emisana nga bwakutambula kunoonya oba kutambula kukola tusobole okufuna oyimirizeewo obulamu. Lwaki Allah ekigambo n'agamba waja'alna an-nahara ma'asha, yagamba nafuula obudde obw'emisana nga bwakunoonyezaamu bulamu? Kitegeeza ki? Buli wookola n'ofuna ojja kusobola okuyimirizaawo obulamu bwo. Buli wookola n'ofuna ojja kusobola okuyimirizaawo obulamu bwo. Buli woogaana okukola nga tolina nnyingiza, obulamu bugenda kukaluubirira neera ojja kuba ng'omuntu omufu naye ng'okyali ku nsi kuno. So kikulu nnyo. Aya yennyini ya suratu Naba Allah atugambye waja'alna an-nahara ma'asha, nafuula obudde obw'emisana nga bwakunoonyezaamu bulamu. Abamanyi ba tafsir nga Imam Mujahid omuyizi wa Imam Ibn Abbas essomero lya tafsir eri Makka atugamba ku tafsiri ya aya n'agamba yabtaghuna fihi min fadlillah, Allah yafuula obudde obw'emisana nga bulaba abantu ne baggulawo amaofiisi, ne baggulawo amaduuka, ne baggulawo amakolero batambule bagende yabtaghuna fihi min fadlillah, banoonye kweyo enkizo ne riziki Allah gye yabawandiikako. Ekitegeeza obudde obw'emisana budde Allah yabuteekawo wakoleramu. Kitegeeza nti omusiraamu olina ofuluma buli ku makya ogende okole ki? Okole osobole okuyingiza oyimirizeewo obulamu nga Allah agambye waja'alna an-nahara ma'asha, nafuula obudde obw'emisana nga bwakuyimirizaawo obulamu, nga kitegeeza tuyimirizaawo obulamu nga tuyitira mu kukola. Imam Ibn Kathir ne aya yennyini n'addamu n'atuwa ekigambo n'agamba waja'alna an-nahara ma'asha, Allah yategeeza ki? Yagamba ay ja'alnahu mushriqan muniran mudhi'an, nti Allah yafuula obudde obw'emisana nga bulaba, omusana guvaayo butangaala, osobola otambula ng'ensi yonna yonna giraba. Lwaki? Liyatamakkana an-nasu min at-tasarrufi fihi, abantu Allah yabasobozesa, Allah yafuula obudde obw'emisana nga bulaba asobole okusobozesa abantu okubanga at-tasarruf kwe kuyiriba oba kwe kuyiiya oba kwe kukola. At-tasarruf kyekitegeeza mu Lugha bagamba tasarruf, genda oyiiye. Kitegeeza Allah Imam Ibn Kathir atugamba nti Allah yafuula obudde obw'emisana nga bulaba asobozesa abantu okubanga bagenda ne bayiiya. Wadh-dhihab wal-maji' lil-ma'ash wat-takassub wat-tijarat wa ghayri dhalik, nti Allah subhanahu wa ta'ala yafuula obudde obw'emisana nga bwakukola bwakuyiriba bwakuyiiya abantu basobole okugenda batambule yonna yonna gye batambulidde lilmaash nga banoonya obulamu, watakassub banoonya okufuna, wattijarat wa ghayri dhalik basobole n'okuyimirizaawo bizinesi zaabwe ez'enjawulo. Kitegeeza nti ekyama lwaki Allah yafuula obudde obw'emisana nga butangaala atusobozesa okuba nga tutambula mu nsi tukole. So kyongera onyweza ensonga gye tuliko egamba nti omusiraamu weetaaga okubanga buli ku makya omusana eguvaayo ofuluma ogenda okole. Si kya mu busiraamu okwetuulako n'olera engalo, neera mbagambye buli ddakiika yonna yonna gy'omala ng'otudde ng'olina obusobozi obukola n'ogaana okukola oba ofuna omusango mu busiraamu. Olw'ensonga olina obuvunaanyizibwa, olina otutuukiriza tojja butuukiriza. Ate ekizibu ekiri mu kugaana okukola, ng'ogaana okukola ekisooka ekyokuyingiza n'obantu tolina nnyingiza, ogenda kugwa mu misango mingi, tojja kusobola yimirizaawo bantu, tojja kusobola kusasula zaka, tojja kusobola kwerabirira, tojja kusobola kujjanja abantu bo, ogenda okulaba nga emisango n'amazambi g'ofuna mu butakola gagenda, it has a ripple effect. Kimu kivaawo ne waddawo ekirala ne waddawo ekirala. Kati obusiraamu okusinziira ku aya eno obudde obw'emisana bwakukola. Allah subhanahu wa ta'ala n'addamu n'atugamba mu suratul Isra n'agamba waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, twafuula obudde obw'emisana n'obudde obw'ekiro nga mu bubonero bwaffe. Famahawna ayata al-layli, ne tujjawo obudde obw'ekiro, kitegeeza obudde buli we buziba nga Allah akola ki? Abukeesa. Waja'alna ayata an-nahari mubsira, ne tufuula obudde obw'emisana nga budde butangaala nga osobola okulaba emisana. Lwaki? Litabtaghu fadlan min rabbikum, mubeere nga mugenda ne muyiiya ne munoonya. Ensonga lwaki Allah yafuula obudde obw'emisana nga bulaba, Allah agibawadde mu aya ez'enjawulo. N'agamba waja'alna ayata an-nahari mubsiratan, twafuula obudde obw'emisana nga bulaba litabtaghu fadlan min rabbikum, mutambule mugende mubeere nga mukola ki? Nga mukola.
walita'lamu adada as-sinina wal hisab ate musobole okumanya engeri gye mubalamu ennaku z'omwezi wiiki n'emyezi egy'enjawulo n'emyaka wa kulla shay'in fassalnahu tafsila ate buli kintu Allah mu Qur'ani yakinnyonnyola olunyonnyola nga lugazi. Imam Ibn Kathir ne aya eno yennyini najja n'atugamba nti Allah yali ategeeza ki yamtanna ta'ala ala khalqihi bi ayatihi al-i'dham faminha مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعاش والصناء والأعمال والأسفار. Imam Ibn Kathir atugamba nti aya zino eziri mu Suratul Isra namba okuvanga 10 n'okuddakaawo nti Allah atugamba yajja n'atulaga obubonero bw'ekiro n'obubonero bw'emisana naye n'atuuka ku kabonero ak'emisana n'agamba nti nafuula obudde obw'emisana buno nga bulaba nsobozesa abantu yantashiru fi nahar wabeere nga basaasaana mu budde obw'emisana lilmaash banoonye obulamu wassanai bagende mu makolero bakole ebintu ebyenjawulo ebibagasa wal amal bayimize emirimu gyabwe gye bafunamu wal asfar batambule ku nsi nga beetooloola nga bakola nga banoonya okufuna oba nga banoonya okuyingiza. So ensonga eyo etegeeza nti Allah ayongera okunyweza ensonga gye tuliko ey'okukola. Allah ayongera okunyweza ensonga gye tuliko ey'okukola nga sinagenda mu maaso waliwo ensonga gye njagala okussaako essira. Ezimu ku nsonga ezitusumbwa ng'abasiraamu tulina ekifaananyi ekikyamu ku nsonga y'okukola. Okukola kuno munzikirize entereze endaba eyo okukola. Omusiraamu kiki olina oteeka mu bwongo bwo? Okukola ibaada nga ibaada ezisigadde. Okukola, okuyiiya, bizinensi, kukozesebwa, okubeerako n'ennyingiza, okubeerako newojja newogenda n'okola n'akusasula, oba okubeerako n'ekintu ekikuwanirira, a source of employment oba living, wojja obulamu newoyimirizaawo obulamu, ibaada nga ibaada esigadde. Okukola ibaada nga olaba okusaala, okukola ibaada nga olaba okuwa zaka, okukola ibaada nga olaba okusiiba, okukola ibaada nga olaba okukola umra, okusoma Qur'an, okukola adhkari. Kati okukola n'okubeera ne ssente ezizo ng'omusiraamu ibaada. Neera njagala omuntu yenna analaba emisomo gino okitegeere nti buli ddakiika gy'omala ng'ofulumye mu maka go ogenze kukola obalibwa nti oli mu kwolya Allah ate obalibwa nti oli mu ibaada. Neera buli ddakiika gy'omala ng'oli mu kuyiiya oyiriba oveeno odda eri oli ku mulimu okola ofunamu empeera neera obalibwa nga ali mu ibaada. Neera w'ofiira ku mulimu ogwo ng'oli mu kukola Allah akuwejjana olw'ensonga ofanga shahid, olw'ensonga ofiiridde mu sabiilillah. Okukola kasita ofuluma ogenda oyiye obalibwa nti oli mu sabiilillah. So njagala tutereeze ekifaananyi kyaffe ku kukola olw'ensonga buli ddakiika gy'omala ng'okola obalibwa nti oli mu ibaada. Okukola ibaada nga ibaada esigadde. Okwongera ku aya ku nsonga yaffe eno Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ati agamba mu suratul Jumu'a agamba ya ayuha alladhina amanu yakoola abakkiriza n'abagamba idha nudiya lissalati min yawmi aljumu'ati fas'au ila dhikri llahi wa dharu albay'. Allah agamba akimanyi bulungi asiraamu mulina kuba abakozi. Kyova olaba yabakoola nga abakoowolera mu perspective y'omuntu abadde ali mu kukola n'agamba idha nudiya lissalati min yawmi aljumu'a fas'au ila dhikri llahi wa dharu albay'. Kasita omwazinya yazina ku Lwokutaano naddala adhaani ey'okubiri adhaani esembayo n'akoola n'agamba ejjuma etandise mbeere nga mwesonyiwa okutunda n'okugula mwolekere eri esswala n'okujjukira Allah. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kyekisinga obulungi gye muli okuba nga muwummuzaamu kasita mbadde muli mu kutunda wiiki nnamba mutunda olunaku lwonna okuva ku makya ku Lwokutaano badde mu kutunda adhaani y'ejjuma neetuuka Allah agambye sooka oggalewo edduuka wummuza bizinensi va mu ofiisi genda osaala ejjuma. Kyekisinga obulungi gy'oli mukadde ako. Naye ayeddako n'agamba faidha qudiyat as-salatu esswala kasita ebeera ng'ewedde ey'ejjuma n'etali yajjuma fantashiru fil ard mbeere nga muva we musaalidde musaasaane mu nsi mugende muyiribe mugende mutunde mugule mugende musuubule mugende mu maofiisi mukole emirimu gyammwe mugende mu makolero muddeyo ku mirimu gyammwe wabtaghu min fadlillah munoonye ebyo Allah bye yabawandiikako ku nsi kuno mini mugende munoonye riziki yammwe Allah gye yabawandiikako wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun ate mbanga muli mu kukola muyitirize nnyo okujjukira Allah mirimu gyammwe musobole okugifunamu musobole n'okufuna okwesiima ku nsi kuno. Imam al-Baghawi al-Mufassir al-Kabir Imam al-Baghawi omu ku bayimaama abakulu mu irimu ya tafsir yavunula aya eno n'agamba Allah kye yali ategeeza ayi idha furiga min as-salah bwe mumalanga okusaala esswala n'okusinza Allah mu budde w'esswala fantashiru fil ard musaasaane mu nsi litijara musaasaane mu nsi mugende mu bizinensi zammwe n'okusuubula kwammwe watasarruf n'okuyiiya mu makubo ag'enjawulo aga halal fi hawaijikum mu nsonga zammwe ez'enjawulo. Sahaba yitibwa Arrak ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu okusinziira ku aya eno batugamba
batunyumiza natugamba kana idha salla aljum'a yamala ngo kusali swala y'ejjuma sahaba aitwa Arak ibn Malik kana idha salla aljum'a yasala ngejjuma insarafa fawaqafa ala babi almasjid yavanga we bali basalidde nagenda nayimirira mu muzikiti nayimirira mu mulyango gw'omuzikiti nagamba ebigambo bino faqala nagamba Allahumma ay Allah inni ajabtu da'wataka nayanukudde omulanga gwo ay Allah watukowodde tujje tusaale ejjuma nenzija nensaala ejjuma nembanga nyanukudde omulanga gwo wasallaitu fardaka nensaala neswala ejjuma ebadde yetteeka ku nze gye wampandikako ay Allah ne ku lwekyo mbimaliriza kiwadde ompisa okukola Allah nkimaliriza ne ku lwekyo wantasharutu kama amarutani maliriza okusaala ejjuma gye wampandikako saa zino nfuluma ngenda ay Allah ngenda kuyiriba ngenda kuyiya ngenda kunoonya ne ku lwekyo farzuqni min fadlika nkusaba ongabirire mu bugazi bwo wa anta khayru raziqin kuba gwe omugabiriza singa okubeera omulungi so abono yakitegeera bulungi nti aya kyeyali etegeeza omusiraamu kasita omala okusinza Allah ng'omaze otutuukiriza ibaada naddala ey'ejjuma tambula oddeyo mu nsi okole aya neyongera nnyo ez'omulamwa gwaffe gwe tuliko omusiraamu olina okuba ng'oli mukozi obusiraamu tebukkiriza kulera ngalo obusiraamu tebukkiriza kubeerawo nga tolina nnyingiza olw'ensonga olina obuvunaanyizibwa oba olina okusaasaanyaako ssente kati oba tolina ngeri gy'okolamu oba tolina mulimu gw'okola oba tolina kyoyiyizaako obusiraamu oba oli mu kwonoona neera tukuvumirira neera tukukubiriza olwana ennyo oyiye nnyo okulaba ng'ova mu mbeera ey'okgaana okukola oba embeera ey'okuba ng'otudde butuuzi nga tolina kyokola وروي عن بعض السلف أنه قال batunyumiza ntugamba amu ku balongofu abatukulembera bagamba man baa washtara fi yawmi aljum'a ba'da as-salah wansi wa aya eno yennyini batugamba nti omuntu yenna man baa washtara fi yawmi aljum'a omuntu yenna agula n'atunda ku lunaku olw'ejjuma katugeze omaze okusaala ejjuma n'ofuluma n'ogenda olina bondi y'emmotoka olina emmotoka gy'ogenda ottunda olina ekizimbe ky'ogenda ottunda odda ku mulimu ekikulu omuntu yenna ng'ayina they have a business transaction that they want to close on Friday after the prayer batugamba batya barakallahu lahu 70 marra Allah akuteeramu omukisa emirundi 7 lwaki liqaulihi ta'ala olw'ensonga Allah yagamba faidha qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah olw'ensonga Allah yagamba kasita mmala okusaala esswala naddala y'ejjuma eno mufulume mugende mu nsi mbeere nga muyiiya mufulume mugende mu nsi mbeere nga mukola kitegeeza ki any business transaction that you close after esswala y'ejjuma ku lwokutaano Allah agissaamu omukisa okusinga obudde obulala wansi w'ensonga ey'okukola ezo aya enti nizensobodde obbajjirayo inshallah munzikirize nyongerezeeko hadithi ez'enjawulo hadithi esooka ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ayongera okukkaatiriza obukulu obw'okukola n'okwekolerera mu busiraamu batugamba mu hadithi eva ku sahaba ayitwa Abdullah ibn Abbas ng'eri mu kitabo kya Imam Khatib al-Baghdadi ekiyitibwa al-Jami'u li akhlaqi rawi Ibn Abbas atunyumiza ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha nadhara ila rajulin fa'ajabahu qala hal lahu min hirfa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah msime yene tatawe atunyumiza natugamba nti omubaka ku mulembe gwe sallallahu alaihi wa alihi wasallam we yalabanga omusajja nga yeesitula mu mbeera ya ddiini omusajja nga munnaddiini omusajja nga wakitiibwa mu bantu nga buli watambula bamwegomba yabuuzanga ekibuuzo kimu hal lahu min hirfa omusajja oyo buli omu gwe yeegomba buli omu gwe yeegwanyisa buli omu gwalaba nti mulungi nnyo hal lahu min hirfa ayina omulimu gwakola oba omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalabanga omuntu yenna kyasookanga okubuuza ku muntu oyo akola mulimu ki nga tannaba kubuuza bisigadde byonna akola mulimu ki fa in qaalu la webamugambanga nti omusajja oyo akola mulimu gundi ne gundi omubaka nga agamba okay musajja mulungi aba alina omulimu gwakola musajja mulungi fa in qaalu la naye bamugambanga nti omusajja gwolayo munaddiini oyo omusajja mulungi nnyo talina mulimu gwakola yayanukulanga n'agamba qaala sakata min aini omusajja oyo talina kyazitowa mu maaso gange sifuddeeyo munaddiini atya sifuddeeyo baalabika atya sifuddeeyo bamuyisa mutya sifuddeeyo bamutwala nga waggulu nnyo mu mmwe ebbanga lyamala nga talina mulimu gwakola gwonna sakata min aini talina kyazitowa mu maaso gange talina makulu mu maaso gange talina kyali mu maaso gange qiila beewuunyanga nnyo kaifa dhaka ya rasulallah babuuzanga lwaki kiri bwe kityo twadde tulowooza nti omusajja ojja mubala nti wamaanyi olw'ensonga alina eddiini omubaka n'abagamba nedda n'abagamba lianna almu'mina idha lam yakun dha hirfatin ta'ayyasha bidiinihi
olw'ensonga yabagamba nti omusiraamu yenna ono njagala nnyo naddala baseeka abawalimu n'abantu abeetwalira mu mbeera nti banaddiini ekigambo kino kyammwe kikola nnyo ku mmwe. omubaka yagamba lianna almumin olw'ensonga yabuulira ensonga ye n'abagamba lianna almumin idha lam yakun dha hirfatin taayasha bidiinihi omusiraamu yenna kasitaaba nga munaddiini mukkiriza mulongoofu naye nga talina mulimu gwakola talina nnyingiza talina gyagenda kusaka talina riziki gyafuna talina ng'alyawo aleze bulezi ngalo taayasha bidiinihi ajja kufundikira nga eddiini ye gyatunze asobole okufuna engeri gyeyimirizaawo ajja fundikira nga ayitidde mu makubo agatali matuufu n'afundikira nga eddiini gyawaddeyo ng'ekyamaguzi bagigule yabeere nga afuna kyalya. Yembeera gye tulimu kati mu Uganda muno osanga omuntu nga mutembeeyi wa dduwa tayagala kukola asiba abantu yeesiba akakookolo n'agamba nze ninga nkola mu ofiisi ya Katonda we nkusabiriddwa Katonda agiwulira n'abanga gwe mulimu gwe neeranga n'atambula ku radio ku TV n'agamba mathalan nze ni musomi wa ddwa gwe mulimu gwange. Be bantu boosanga talina mulimu bamukwasiza ssente z'omuzikiti ez'amazzi aziridde omuzikiti agutunze n'atundyamu abasaaze agenze zakawa abantu n'ambuzaabuza. Lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yakibagamba omukkiriza yenna oba toyina nnyingiza nga toyina mulimu gw'okola na mikono gy'okufuna ekiba kiddako ki kulya ddiini yo kulya mu ddiini yo lukwe. Zentalo zonna ze tulina mu Uganda ze tulaba abasiraamu bakoze kino ab'egindi abasiraamu b'egindi bakoze kino fenna tuli bana Uganda ekigenda mu maaso mu ggwanga tukiraba. Neera nsiiba ngamba abantu akavuyo akasinga okubeera akanene mu busiraamu n'entabwe obuzibu bwaffe mu busiraamu ebuva nsonga za byanfuna. Lwaki abantu be twakwasa obusiraamu bwaffe wano abatukulembera mu bifo eby'enjawulo tebalina mirimu gye bakola tebalina nnyingiza n'afundikira nga bakoze eki eddiini yaffe gye batunze n'afundikira nga bagudde mu hadithi eno. Olw'ensonga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba omusiraamu yenna wabanga talina nnyingiza ajja fundikira nga eddiini ye gyawaddeyo ng'ekyamaguzi gyagenda owangalirako. Hadithi esooka eyongera okukkaatiriza n'ekuyiriza abasiraamu okubanga bakozi ate nga bafuluma agende bakole babe n'emirimu n'ennyingiza ez'enjawulo. Hadithi ey'okubiri omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam agamba lian ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi nti omu ku mmwe mbasiraamu okufuluma n'ava mu maka ge yatuwa ekyokulabirako n'agamba omu ku mmwe mbasiraamu okufuluma n'ava mu maka ge n'akwata omuguwa n'akwata n'embazzi n'atambula n'agenda katugeze mu kibira n'atema enku n'azisiba ku muguwa n'azisa ku mugongo gwe n'atambula n'agenda nga atembeeyo enku ezo n'azitunda khayrun min an ya'tiya rajulan a'taahu Allahu min fadlihi fayasalahu a'taahu aw mana'ahu. Agamba omusiraamu okugenda n'ayiya omulimu omuzibu kati nga wola omulimu gw'okutyaba enku n'ogenda ng'ozitambuza n'ozitunda n'ofunako ssente ntini oba n'ogenda mu mulimu ng'ogw'okwasa amayinja oba okwokya ebyuma oba okuzimba ekikulu n'ogenda mu mulimu nga muzibu gwetaagisa amaanyi n'obudde bungi n'ofunayo ky'oba ofunyeyo kirungi okusinga okugenda ng'osabiriza abagagga bakuwadde oba bakummye. Okukola omulimu nga gwa wansi nga muzibu nga gukuwa kitini kirungi osinga omuntu agenda ng'asabiriza abantu ne bamuwa oba ne bamumma. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatonda okukola kuno nga kulimu ekitiibwa. There is dignity in hard work. Kyova olaba omutwalo nga guvudde mu ntuuyozo oba emitwalo 5 nga zivudde mu maanyi go zisingako obukadde 10 webakuwadde obuwi. Lwaki buli webakuwa ekintu kyonna kugirako ebijjirako. Oyinza okugenda n'osaba n'ofuna naye kasita omala okufuna onaakuwadde ajja kusigala ng'alaba waggulu ku ggwe ajja kusigala ng'alaba yakubeezaawo ajja kusigala nga kuyisaamu amasa ayinza obutakyogera naye ge mazima. Olw'ensonga Allah yatonda abaanadamu nga buli woowaayo oyagala osigale nga oyina kiri mu butonde waffe ng'abaanadamu oyagala osigale nga bakulabawo. Kati ojja kujja osaba omusajja emitwalo 5 akwata agikuwe ajja kusigala ng'awulira akuyinako obuyinza asobola okukulagira asobola okutyowola asobola okuvuma asobola okukuswaza. Ate ekisinga okubeera ekibi ogenze osabye ate bakummye noba ng'ofiiriddwa emirundi 2 tofunye kyobadde osaba ate mu mbeera y'emu otyowoose n'okutyowooka n'owemuka mu maaso g'abantu b'owoosabye. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam ku hadithi ena atugambye okugenda n'otandika okukola omulimu omugumu ng'okutyaba enku oba ogufaanana okutyaba enku kisingako okutambula ng'ogenda osabiriza abantu bakuwadde oba bakummye. Hadithi endala ku nsonga y'emu
enyweza ensonga yennyini omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba atya? Yagamba omubaka ma akala ahadun ta'aman qattun khayran min an yakula min amali yadihi. Omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba atya? Ekintu ekisinga okubeera ekirungi omwanadamu kye yali alidde ku nsi kuno kye kintu ekyo kyakoleredde, oba omutwalo ogusinga okubeera omulungi gw'oyinza okulya mu bulamu bw'ensi muno gwe mutwalo ng'ogukoleredde, bakusasudde busasuzi ng'olina service oba product gy'omaze okuteeka ku mmeeza, ng'olina ky'okoze n'ofuna ssente ezo. Kye mbagambye okusinziira ku Busiraamu bukugamba akakadde ke bakuwadde obuwi ne bakugabira n'omutwalo gw'ogenze n'okolerera, guno omutwalo gw'okoleredde mulungi okusinga akakadde ke bakuwadde obuwi. So Abasiraamu, emisomo gyaffe gino tugitandika nga tufundikira episode yaffe esooka eno inshallah, tukitegeere nti Obusiraamu bwavumirira ensonga y'okusabiriza kyekisooka, tujja kiraba mu maaso kaawe. Ekyokubiri, Obusiraamu ne butukubiriza nnyo tubeere bakozi, olw'ensonga tulina riziki Allah gye yatuwandiikako, naye okugifuna olina okufuluma obeere nga okola ki? Oginoonya. Ekyokusatu ate nga nsonga nkulu nnyo buli Musiraamu yenna akola, nsaba okiteeke mu bwongo bwo ne mu mutima gwo nti buli ddakiika gy'omala ng'oli mu kuyiiya, buli ddakiika gy'omala ng'oli mu kukola oba oli mu ibaada, neera ofuna empeera ofiira mu kkubo ery'okukola riziki ya halaali, oba liwanga afiiridde mu kkubo lya Allah, naye ezimu ku nsonga Allah kwayinza osinza n'akuyingiza ejjana. Ne ku lwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli mwanadamu yenna alina Omusiraamu n'atali Musiraamu atufuula abantu abakozi, tuve mu bantu abasabiriza, tuve mu bantu abalera engalo, na buli mukozi yenna afuluma amaka ge ku makya n'agenda ayiye, nsaba Allah amuteeremu baraka mu mirimu gye abeere nga mufunyi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.